my friend. And I've been, the last time I was here, you promised us things. Yes. President Yakuwe to be a fair. One camera, so they don't need the road and Carlos of the Now, that aside, I think if I am given another chance, then I'll speak on behalf of most of us here because we have another message we want to give you, Mr. President, before you leave. Esente zafuuse sente era lwe lulimi olwabadde lwogerebwa olunaku lw'ejjongera kusomwezi lumu March omwaka 2026. Kasuku kuku wazabanga sema nengene wamu ne ba bloggers ab'enjawulo we babadde basinkanye President Yoweri Kaguta Museveni wali ekisozi okubeera nga banyumyamu ku kyabadde kiyitiddwa Jazz with Jajja Ranch Edition. Omulundi guno byabadde byakubeera nti boogerako ne muzeeyi wabula nga bali ku faamu bwalunda ku nteeze here and there. Era gye kyakkidde ng'obuwumbi bw'ensimbi bwe bugenda okuba nti buweebwa ba bloggers wabula ng'eyakiwomyemu omutwe oba yabakulembedde ye mwana mulenzi Kasuku. Kati omusimbi guno ogutokomoka era ogusuubira okubeera nti gujja kuweebwa ba tiktokers, ba bloggers n'abantu abatambulira mu ssaako ya entertainment ku online oba ku mitimbagano. Omusimbi olwayogeddwako bangi gutandise okuba nga gubatuuza matiitiiri nga ne Kasuku yennyini tomujjeemu agamba nti ensimbi zino obuwumbi 5 bwedduwa olunaagwa mu ndyanga agenda kusooka kusanyusa bakyaliibe abeewala musooke mulindeko. Ngamba nti nga luweero bali bameka 27 bobo sookerako bafune twadde ffenna tunyumirweko naffe wabi wamma mutyaba tukoleyo ne ba road trip tugende tulambule Uganda tugibalage sajja nga batuddaga nti katuwummuleko era tunawummulayo omwezi gumu nga tulambula Uganda tuwummuleko ntyaba wabi sakyo tujasiga tukola content ate nga promotinga Uganda era Mutyaba Roni Yoweri Zubeda Shalom Ntambi Meya Nyabalalawo Sugar Bafeyi Duku yongera kawo Mutyaba Biko Standire Ndugu kyo amantu kati ate waliwo ba big size Jenkins Sandy Bat Myaka 15 tukola ndowooza otegedde kati bw'obanga obadde omanyi oli kyali wa Kasuku wabula nga ku lisiti eyo teweewuliddeko mukwano gwange sooka ogusale naye nga ky'olina omumanya anytime obuwumbi 5 bweddu bugwa mu nsawo ya Kasuku kukuwazabanga wamu ne ba bloggers abalala kubanga yabakulembedde then yajja okulaba nti kati ono blogger yeetaagayokko obukadde bwe buti ono tumuweyo emitwalo 34 ono teyalwana ono yalwana omanyi yakigerageranyiza ku lutalo lw'eruweero n'agamba nti agenda kusooka kuwa banne bwe baakuba emmundu eno eya social media. At the same time mwana mulenzi amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior y'omu ku bayogedde ne President Yoweri Kaguta Museveni ku lukuŋŋaana luno oba ku nsisinkano eno bangi bagamba nti osanga speech ye yakize ekyo kibuuzo erinaawe omulabi. Excellency, my question is the population in Uganda, most of the population were young people, and His Excellency, you have so many old people in your government. Apart from you, the wise one, and the people like Mr. Biaruhanga who are very hardworking. His Excellency, we pray in the next government, you give more positions of authority to young people. That's our prayer. Because it is young people that understand young people.
His Excellency, there are challenges that young people are going through, which even don't need the capital, they don't need the money, but understanding human behavior. Who are those? The young people ask His Excellency, the Gen Zs. Bigambo byabadde bya mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior yabadde ayogera ne President Yoweri Kaguta Museveni. Yamugambye nti ffe abaana abato ffe tusinga okuba abangi mu ggwanga nyaffe Uganda. N'agamba nti naye Mwami Museveni olina abakadde bangi mu gavumenti yo. Katubadde tusaba omulundi guno ekisanja kino gavumenti yo gijjuzeemukko ku bavubuka ate basobole okuba nga bakwasaganya ensonga. In fact yagambye n'okugamba nti olumu abavubuka baba tebeetaaga ssente. Baba beetaaga just bantu bakulembeze abavubuka abo abategeerera ddala ensonga zaabwe mu line efaananako bwetyo. In fact President Museveni yabuuziza nti bavubuka nga abaliwa ko mwana mulenzi ono Tamale Mirundi Junior nti feke nnyini nga yeeyogerako ye n'agamba bo be bajenzi. Wabula mukadde ako olunaku lwaleero as YouTube channel eyagaliwo njagadde okuzaako emabega omwaka gwali gwa 2002. Tata wa Tamale Mirundi Junior yali Tamale Mirundi Senior kati y'omugenzi. Naye yafunayoko omukisa ogwogera maaso ga President Museveni nga ate ye omulundi ogwo. He was young at the time era ensonga ze yali aleese ensonga zaali z'abasuubuzi. You have abandoned the economic shaft. In this case, Uganda the businessmen and women are being displaced from premises owned by Indians. They are being charged rent in dollars. They don't get any portion from government. These are women who have been earning the money in the markets. The markets have been taken over by the economic shafts, the capitalists, the tendering. They don't hear anything from you. In 1986 said that he was the president of the Bigambo bya mugenzi Tamale Mirundi Senior omwaka gwali gwa 2002. Yali ayogerako ne President Museveni amusisinkane ye yaliwo era yali yemulugunya nsonga zaali za butale. By the way nga byolaba ennaku zino nti abatembeeyi bagobeddwa mu kibuga kati banoonya butale bwa kugenda mu kati n'ebiseera ebyo mu 2002. Tamale Mirundi Senior yali ayogerako eri President Yoweri Kaguta Museveni ng'amugamba nti munnange baako kyokolera abasuubuzi bafa baggwawo olw'embeera gye balimu beetaaga kulabanga embeera zaabwe ez'obulamu zitereezebwamu. Kati we tuddayo wa Tamale, in fact this video ya Tamale Mirundi Junior relating ne ya Tamale Mirundi Senior bangi bagamba nti ddala omugenzi yeezaala era bulukukira mu mutabani we buli kadde. Kale away from that bwe tujjukira oba bwe tuddako wali ku bigambo bya Tamale Mirundi Junior ayina we yagambidde nti ffe abato President Museveni n'amubuuza abaliwa ko ye nti ye. Kati waliwo question oba ekibadde nga kyogerebwa here and there nti His Excellency Bobi Wine okuva wali mu NUP y'omu ku bavubuka abeesowolayo okuyimirirawo ku lw'abavubuka ab'eggwanga lino era ne mu statement ze akyogera. Wabula President Museveni yatulise n'amusekerera n'agamba nti naye ssebo nedda lwaki weeyita omuvubuka ku myaka gy'oliko ensangi zino. I see Bobi Wine he's in his late 30s or 40s. He says he's a young man also. You are still young at 40. A man of 40, you don't say I'm young at 40, I'm young. Bigambo bya President Yoweri Kaguta Museveni yatulise n'aseka n'agamba nti sebo oli mu myaka 4 naawe weeyita mwana muto. N'amugamba nti are you still young at 40? Bw'obanga owezeza emyaka 4 olukusa olujjawa olweyita omuto mu line efaananako bwetyo. Bigambo bya President Yoweri Kaguta Museveni. Mubamu kubaze bwe mwabadde ne mwana mulenzi Yasin Mukasa abangi gwe muyita Little Puzzle ono emabegako wali yakyogera lunye nti bw'ali sisinkana President Museveni nga Kasuku bw'atera okukikola. Mukama lwali nyamba nengwa ku muzeyi Museveni jamutunulira mugambe bwenti
ojja kutwala nze ndi bawanjawulo mbantu byeyali asinga nyamuga muzeeyi mpayo ku ssente direct ng'omuntu nze njo kyayo. A few moments later. Nagamba abantu nti nze bwe ndi kusanga sirinyereka siritya nja kwogera ekindi ku mutima jjajja nsabayo ku kasente embeera yo njogedde mazima. Otegedde bulungi. That is little puzzle for you. Yamugambiddewo nti muzeeyi byonna mubikole mudde eno mwezi obesima mwogera paperwork n'ebisigadde pesa faranga money mpiya. Mwana mulenzi Yasin Mukasa little puzzle agamba nti ayagala ekintu kimu sente, but at the same time little puzzle mukwano gwa Kasuku, so okutya kwonna ndowooza kulina okubanga kuggwawo omulayini efaananako bwetyo. Kale aku screen omukyala gwolaba ayambadde enkuufiira ey'abo abatikkiddwa ye mukyala amanyiddwa nga full figure Jennifer Nakangubi. Then ku saidi ye omukulu gwolaba ye Charles James Senkubuge gye buvuddeko wano ku YouTube channel eyagaliwo twalwaninga story yali eraga nti bano baali bagobeddwa ku TV oba baali bayimiriziddwa ekiseera ekitaali kigere ekitongole ekitwala ebyempuliziganya mu ggwanga ki Uganda Communications Commission oba kyosobola okubanga oyita UCC. Wabula twabadde tuli awo olunaku olwaleero a teaser came through from Salt Media nga bagamba nti omusunsuze ne Charles James Senkubuge wamu ne full figure Monday to Friday 6 AM only on Salt TV nga bagamba nti program ey'omusunsuzi very soon ejja kubanga ekomawo oba program eyo gye baakolanga yali yayimirizibwa. Nja kujjukizaako nti gye buvuddeko full figure ono yasisinkanako omukulu atwala UCC ow'ekitiibwa Nyombi Thembo. Balina emboozi gye baagendamu ey'akafubo era omukulu oyo atwala UCC mu Uganda yavaayo nannyonnyola nti bannange mbadde sikimanyi nti full figure mukyala alina empisa ennyingi bwe ziti omukyala ow'ekitiibwa. Byonna ebitaagenda bulungi tubitereezezza era very soon wekinaabanga ebintu bitambudde mu process ku mpewo bajja kuddako. Here we are, ekigambo kya UCC kyatuukiriziddwa. Full figure will be live back on TV wamu ne Charles James Senkubuge era ajja kubeerawo okumugamba nti omunnyo omanyi Charles James Senkubuge buli full figure yayogeranga ebigambo ebiringa ebikalubye ng'abeerawo mutaakiriza. In fact ekifaananyi oba enkofiira eyo gy'olabye full figure gy'ayambadde si nsobi, yatikkiddwa wali ku Umkat institution ye esomesa abaweereza ku mpewo nga guno gwennyini gwenkola. Kale nga tukyali kubaatikiddwa emakerere awo waliwo omuvubuka eyatikkiddwa mbambi abadde ku mawulire buli wamu. Taata we amanyiddwa nga omuvubuka ono yatikkiddwa omuvubuka amanyiddwa nga Kaseekende Fulgencio. Fulgencio yatikkiddwa. Wabula ekyakoze y'amawulire kye ky'okubeera nti Fulgencio ono mutabani wa taata we. Taata we musajja muvuzi wa boda. Taata we musajja muvuzi wa boda, wabula mu kuvuga boda akamirise ebbanga lyonna n'aweerera omwana era okukakana nga yasomye wetukikyusa ne tukizza mu Luganda tukigeneralizinga nti yasomye busawo. Yagraduatinze ne Bachelor of Medicine wamu ne Bachelor of Surgery okuva ku Makerere University. So sajja yasomye ebintu by'obusawo ddala n'abikuguka ate eby'ekikugu ddala naye nga taata musajja abadde yeevugiranga katwanga oba boda okulaba nti anoonyeza abeewaka ekigulira amagala eddiba n'okufunako tuition asobodde okubanga aweerera mwana mulenzi Fulgencio Kaseekende. Kati n'erinnya tokyaliyita ayita otyo olina okugattako erya doctor. He is doctor Kaseekende Fulgencio. Tukuyozaayoza mwami Fulgencio olw'ekkula lye watuuseeko. Kale ebifaananyi byolaba essaawa zino bya mwana mula Black Sugar ng'ali n'ekibeibe kye omukulu amanyiddwa nga Amos Lovins. Olumu ewabeera omuliro wabaawo omukka ate ewabeera omukka wabaawo omuliro.
waliwo ebikyabungeesebwa nti ababiri bandibanga bakita oba bakitadde, but this post yasinze okubanga ensonga eyongera okuzikasuka neziteeka mu bire. Post gyolaba ku screen, mwana mulenzi Amos Lovins yakoze ku social media handle ye n'awandika n'agamba nti there was a time I was everything, now I'm just a question, can you? Anti waliwo ebiseera we nali nga nze buli kimu kyo, naye akaseera kano nafuuse kibuuzo ekigamba nti osobola oba osobola okubeera gwe. So bangi kaposti kano bakatembeese nnyo ne bagamba nti kyandiba nga Black Sugar ne munankani we Amos Lovins ebintu byavudde mu east ne bigenda west, oba from the west to the east, bintu byandibanga byayononese. Kale still nga tukyali ku side y'abanaffe aba entertainment, Lydia Jasmine gibadde giweze emyaka 2 bweddu bukyayasemba okubanga atuwa concert, wabula wedutuukidde olunaku olwaliro Lydia Jasmine officially announces nti agenda kubeera n'ekivvulu. Kigenda kubayo ng'enakisa omwezi 4 September omwaka 2026. So the question would be, kiki kye weesunze ku show ya the one and only mwana mwala Lydia n'abawanuka oba muyite Lydia Jasmine. Kale away from that, abo tubanga still tuzeko ku bya social media at the same time n'amawulire ku side ya entertainment. Waliwo omukyalo oyo amanyiddwa nga Nusura akola ebizigo n'okubeera nti atunda here and there beauty products. Wabaddewo amawulire gye buvuddeko we yaclashinze ne YouTuber munaffe mwana mulizi amanyiddwa nga Cookie Promotions oba Nico line efaananako bwetyo. Kati waliwo guy eyali mu katambi nga bamusomereddwa ne Nusura. Akatambi Cookie ke yapostinga oba akapostingibwa ku mikutu gya Cookie ne kaleeta ensasagge. Kati olunaku olwaleero nkuleetedde guy eyali mu katambi ako. Nusura gwe yeegaana n'agamba nti bannange tewaliwo dduwa yabaddewo yakuwoowa, eyo yabadde just dduwa yakusabira bantu mikisa. Guy ono alina byavuddeyo n'ayogerako. In fact guy ono amanyiddwa nga Haj Shafik. Let us have a bite from Haj Shafik in this line. Kiyagala mbyogereko. Ensonga ya tamusuza gye yayisaawo mu ddiiro mu dduwa ajja kinga avuddeyo n'ajeegaana nnyo ng'alinga agamba nti gulinga ogwali omusango asheeta musuza okwogera byayogera. Ekisooka sheeta musuza talina musango gwonna ku byonna ebyali bigenda mu maaso. Eyo yali dduwa tewali kyakisukkaawo, naye okuva ebintu ebyo byabaawo ngenze ndaba ebintu bingi nyigiriziddwa nnyo, mpisiddwamu nnyo amaaso, kyesikiriziganya nakyo. Era ekyo kimpisiza bubi. Okusooka kansooke ntangaze ku kya mama wange. Mama wange mulamu gyali ow'engeye n'afuka. Ekyokuta mama wange ekyo tekyansanyusa, n'ekyokumpisaamu amaaso tekinsanyudde, n'ekyokumpeereza ebintiisatiisa nakyo tekinsanyudde. Kitegeeza ennyindo bw'oginyigiriza ennyo etera okukola ki? Ereeta omusaayi. Between me ne Nusura amanyi amazima, sijja kusukkakaawo abula ekyenyinza okugamba ndi mu bwangu nagendaga era naawe onguddeko bugwi banno bajja kasalamu wano. Senga Nusura avayo n'agamba nti tewali kikakasa nti mwali mubaddeko mwenna, waliwo obukakafu bwonna bw'osobola okugamba nti mwali mubaddeko ne Nusura, kubanga y'ensonga egenda maaso agamba takumanyi tewali. Nga bw'abadde aweereza messages zitiisatiisa nga tugenda mu mateeka, ebintu byonna ebyo ebikakasa tusobola obyandinga ova b'amateeka bwe kisukka we kiri, naye nga nze nandimuwadde amagezi because tetwetaaga tuuka eno, naye nga bw'ayagadde tuuka eno between me and her amanyi amazima, ate saagala kubeera ng'abalala. Nze ndi musajja muganda, mmanyi okuzibira ebiki ebyama, sisobola kuvaayo nga ndi displayinga, naye bwe binaba byetaagisiddwa bijja kugenda mu abo ababyetaaga b'amateeka. Sirina kye ngenda kuteeka online. Ndi musajja muganda, mmanyi engeri gye nnyinza okwehandlingamu mu situation ng'eno. So bigambo bya Haj Shafik eyali mu katambi akaafulumanga
ne Nusura mwali. Nusura ke avayo n'agamba nti bannange ekyo oba akatambi ako baaka sharinze kubanga bansiige ettuumi sirina buzibu bannoonyaako bunoonyi ntondo na minene line efaananako bwetyo. Kale asitiro nga tukyali ku line ya entertainment social media abazadde mwandibanga mususse we mwandikomye. Ngenda kuzanyira akatambi kano face y'omwana ngezezaako jibika but kino kyannaku nnyo kinakuwaza nnyo bannanga abazadde mususse we mwandikomye. Pampa eriwa? Ino pampa. Pampa moja yojambadde eno. Eno pampa yojambala. Ali agamba eyo pampa. Ma, inje. Wai? Lete okadi na yajambala. No mugasi. Ino pampa agiteekayo bati. Shashibako wano. Yayambala yagenda. Just weewuunye bwewuunye. Omwana akutte mu ngalo ze akutte this is not a diaper eno si pampa nga bwe yabadde ayogera wabula mu bwongo bwe amanyi kimu nti bye basiba abaana zibeera pampa n'omwana mu ngalo ze akutte akapaketi ka sanitary pads oba pad ezikozesebwa abakyala ali mu kunnyonnyola nga maama we bw'ajambala era agikutte agamba ye n'abantu abakulu bambala pampa. In fact agenda mu maaso n'okulaga engeri gyeyambalibwamu but ekibuuzo kiri kimu ng'ensi twonoonese kutuuka wa amazima twonoonese kutuuka ku level ki eno kubanga mu buntu n'abantu abategeera eby'obuntu n'ensi mwe tutambulira omukyala ewaka bw'obeera ne bbaawo tokkirizibwa na bbaawo kugirabako. Even your husband shouldn't see you putting on a sanitary wear mulayini efaananako bwetyo. Kati kijja kitya omwana omuto okubeera ng'ali waka bamukutte na ku vidiyo annyonnyola engeri akantu ako gye kakozesebwamu ne gye kambalwa ng'ate mu mateeka ne bbaawo talina kukulaba ng'ojambala oba nti ogikozesa oba ng'agirabye nako. Kati jasima gino omwana omuto ali bize annyonnyola alaga alina full knowledge ku kiki kye yalabye n'agamba mbu agiteekayo bw'ati seriously twonoonese kutuukaawo. Okay, but it is not okay. Eyo nga tuvuddeyo katusooke tulabe akatambi kano nkunnyonnyole kiki ekihappeninze olunaku olwaleero ng'enakisomesi 2 Maachi omwaka 2026. Bamwaniriza okulambula enyiriri z'abasirikale ng'ate banakibala era ekyambalo akatambyako kolabye ka ssaabalamuzi w'eggwanga oba goyinza okuyita Chief Justice Dr. Flavian Zeija olunaku olwaleero awo nno abadde yaakatuuka wali mu munisipaali y'e Lugazi bw'abadde azze okutongoza oba okuggulawo mu butongole ekkooti eyazimbiddwa e Lugazi eno emanyiddwa nga Lugazi High Court
yaguddwawo mu butongole. Ekkooti eno Lugazi High Court eguddwawo lwaleero esobole okuba nti etandika emirimu. Eno kooti esuubira okubeera nti eyongeza obugazi bw'abantu okufuna obwenkanya oba abalamuzi okweyongera okuba nti bakola emirimu gyabwe kozi kooti endala eteereddwawo wali e Lugazi. Ojja kujjukira nti kooti gye zikoma okubeera entono n'emisango okuwulirwa okubeera okutono n'abasibe okubeera nti bongera okubeera mu makomera nga tebannaba kubanga bafuna trial mu line efaananako bwetyo. So kooti endala eteereddwawo which is very good to justice system side eyo, era nga saabalamuzi omukulu Dr. Flavian Zaija abaddewo okukakasa nti kooti eno egenda mu maaso so oba etandika mu butongole. So kitegeeza nti abantu ku side eya Lugazi n'ebitundu ebigwa side eyo kati tekyali kutambula nti ategenda Kampala oba ki kooti eyo egenda kubanga ensonga ezimaliriza. Asitero nga tukyali ku nsonga za kooti, olunaku olwaleero abalamuzi ba kooti etapita ssemateeka Constitutional Court mukisobola okubanga mugitegeera bulungi, bonna bataano ng'ekuliddwamu omulamuzi Monica Mugenyi bagobye omusango gw'abannakibiina ki Democratic Party oba kiyite DP gwe baatwalayo nga bawakanya endagaano ssenkaggale waabwe oba president w'ekibiina ki DP omukulu Nomat Mao, endagaano gye yakola ne President Yoweri Kaguta Museveni ey'okuba nti bagenda kukolaganiranga wamu. Bagamba nti bateekayo omusango nga bagamba nti endagaano eno yali wakati wa Nomat Mao ne President Yoweri Kaguta Museveni, endagaano eno yali emenya mateeka. Wabula mukwano gwange kooti etegeezezza nti endagaano eno yali ntuufu era nti yagoberera bulungi etteeka erimanyiddwa nga Political Party and Organizations Act. Bo abatwalayo omusango guno baweze okugenda mu kooti ensukkulumu nga bagamba nti eno kooti tebawadde bwenkanya. Ekitegeeza they are moving away from the Constitutional Court heading to the Supreme Court okulaba nti sebo Nobert ojja kujjukira nno, by the way kano ke kanyuvu mu musango guno. This is the interesting fact mu case eno. Nobert Mao gwe bawaabira ye Minister wa Justice. Nobert Mao gwe bawawaabira ye Minister w'ensonga z'ebyamateeka mu ggwanga. Oba okategedde ekitegeeza nti ekitongole ekiramuzi aba naye ekitundu ku kyo. Awa tuli tukitegeera kale nkakasa mukitegedde. Okay, away from that olunaku olwaleero nga tunatera okuteekateeka okubanga tuva wano a screen ekifaananyi kyolaba kyekyamawulire agamanyiddwa nga the Sunday Monitor. Gana amawulire nno ga bannaffe aba Daily Monitor be bagafulumya. Ku screen olabako ekigamba nti the last of Sunday, a paper like no other. Nti olusembye oba akasembo ka Sunday olupapula olutayina lulufaanana. Mukwano gwange Nation Media yavuddeyo nerangirira nti tegenda kuddamu kufulumya lupapula lw'amawulire oba Daily Monitor yalangiridde nti tegenda kuddamu kufulumya lupapula lw'amawulire olubadde lufulumanga buli Sunday olumanyiddwa nga Sunday Monitor. Ojja kujjukira badde nga bafulumya Saturday Monitor ku Saturday ne bafulumya ne Sunday Monitor. Bagamba nti olupapula terugenda kuddamu kubanga lufuluma. Era okusinziira ku statement yafulumiziddwa Daily Monitor wamu ne Nation Media Group balaga nti olupapula lwa Saturday Monitor ne Sunday Monitor zigenda kuvaawo kati lufuuke olupapula lumu. In fact, beginning Saturday March 7th 2026, Saturday Monitor and Sunday Monitor will come together as one strong weekend monitor. So bagenda kubanga bazigatta Saturday Monitor badde fulumanga ku Saturday ne Sunday zifuuke weekend monitor ng'olupapula lufuluma wabula nga lusavinga ennaku mmeka 2. So company yagambye nti eno movement babadde bagyetaaga, they called it an important step forward. Yes, ojja kujjukira nti olupapula luno lwa Sunday Monitor lubadde lwalonkingibwa mu 1995.
nga wakayita emyaka 3 Daily Monitor ejjeetandike. So ekitegeeza nti olupapula luno lubadde lumazeewo ebbanga nebbanga. In fact we lwatinta ennyo mu myaka gye2000 awo kigambibwa nti olupapula luno lwatunda copies eziwerera ddala emitwalo 3,015 wabula okusinziira ku gw'omunda bagamba babadde batuuse nga ne copies 15,000 okuzitunda kizibu mulayini eyo. So by the way Daily Monitor okubeera nga yakoze kino si kipya. Ne New Vision eyo yakikola ku mawulire gayo aga New Vision netuuka nga efulumya Weekend Vision naye yatuuka netendewalirwa. Though abamu bagirabye nga move ey'okubeera nti oba abantu bagenda bashiftinga okuva ku line y'okusoma amawulire ag'empapula ne baba nga kati bakozesa nnyo emitimbagano. Wabula ojja kujjukira nti Daily Monitor ne ku mutimbagano kweri era bw'oba oyagala okusoma amawulire gaabwe balina gye bayita e-paper. Yes, balina e-paper osobola okuba nti osoma amawulire wabula ng'okozesa laptop yo oba ng'okozesa simu yo. That is a move from the Daily Monitor Nation Media Group NMG. Ablain efaananako bwetyo. Kiki kyoyogera ku ekyo? You can put that in the comment section. Kale nga tumaliriza katugendeko mu ka sports katono nnyo nnyini ddala tubeere nga olunaku tugamba nti bwe lutambudde. Kale olunaku olw'eggulo omupiira gwa Arsenal ne Chelsea gwa happeninze. Kati waliwo ebyana byagambye nti set piece FC yakubye yawangudde ne set piece 2 ate nga yatebeddwa goal gye bagitebye nayo yabadde ya set piece. And set piece FC scored with 2 set pieces and conceded from a set piece. Set piece tuba tutegeeza free kick, makona, ezo ze bayita set pieces mu mukwano gwange omupiira agugwamu obugwi mu line bwetyo. Ate era mukadeke kamne bagamba nti red card FC yagoberedde ennono yaayo era yavuddeyo nga red card yayo egifunye. Olubogera ku Chelsea. Omanyi Chelsea season eno ye team ekyasinze okubanga efuna ze red cards ennyingi. Kati bagamba nti ekintu kyatambudde nga we kyabadde kirina okutambula. At the same time olunaku lw'ejjo Nakisunga tebeera mu Uganda mokka. Nakisunga bus tebeera mu Uganda yokka. Ne Bungereza Nakisunga yabaddewo mupiira gwa Arsenal ngezanya Chelsea. Kikyentegeeza omupiira guno abasunzi babadde bangi ababadde balindiridde at least okulaba nga Arsenal ekubwa. Ojja kujjukira nti etakabana kufuna kikopo Man City egiri ku ttaya anga post emaze okuposting nti Chelsea egenda kuzanya Arsenal. Mwana mulenzi Erling Haaland ononno nga muzanyi wa Man City yagala kikopo ate ne Arsenal ekyagala. Yagenze n'awandiika ku post ye yabadde eraga nti Arsenal egenda zanya Chelsea. Mwana mulenzi Erling Haaland n'awandiika n'agamba nti come on Chelsea. Omanyi akagamba ako come on kakozesebwa nga omuntu agamba tiimu nti mukikole tuli mabega wammwe. So mwana mulenzi Erling Haaland owa Man City newankubadde nti musajja azanyira Man City yawandiise ku post n'agamba nti come on Chelsea. Ekitegeeza nti baasi ya Nakisunga abamu ku baagifiiriddemu n'omuzannyi wa Man City Erling Braut Haaland yafiiridde mu baasi eyo. That is a language of banter. Mukitegeera kyentegeeza tebaafudde in reality. Kale waliwo agamba nange baafudde tozunza ngambo. Kale mukadde ke kamu olunaku olw'eggulo omupiira gwa Arsenal ne Chelsea ogwo okusinziira abawagizi nga we baalonze ngamba ku side ya Arsenal wamu n'abakugu bagamba nti the play of the match owa ttiimu ya Arsenal yabadde mwana mulenzi amanyiddwa nga David Raya. In fact, that is a post from Arsenal, and they confirmed that their play of the match against Chelsea was none other than goalkeeper ono mwana mulenzi amanyiddwa nga David Raya olw'ensonga yakoze bingi wakati nga Arsenal yabadde kulembedde omupiira 2-1 mu dakiika omukaaga gwabadde gwongeddwamu babadde bagiragiriza akapiira akabadde direct on target ate nga kabadde wala ku mwana mulenzi David Raya. But he stretched way too far nagukubamu ebigalo ne gugenda ebbali. Kale in fact ndabyeko still kubanta but soke kino kale soke still kubanta eyabaddewo ku mupiira guno. Omupiira guno waliwo ekiwagizi kya
Chelsea ekyawandise ne kigamba nti if you didn't watch football you would assume this is Arsenal's front three. Kati yaddidde babaka ba Arsenal basatu, omanyi babaka ba Arsenal jo bazanye bulungi nnyo kuviira ddala ku goalkeeper ne ba defenders. Kati ja kujjukira Timba yateebye ne Saliba n'ateeba, Gabriel n'afuna assist. Okitegeera kati we watunulidde rating yaabwe yabadde waggulu nnyo kozi Timba yafunye 8.2, Gabriel n'afuna 8.2, Saliba n'afuna 7.6, ate bonna nga balina goal at least ne assist babaka ba Arsenal. Kati guy ono yadde agamba if you didn't watch football you would assume this is Arsenal's front three. Kati yabadde ajerega Arsenal ng'agamba nti bw'oba tewalabye mupiira oyinza olowooza bano be bateebi ba Arsenal, nti oba bawinga n'abateebi ba Arsenal be bano, kumbe bino bidefender. Kati waliwo neyamuzeemu naye n'amugamba nti ssebo ono yabaddeko ne DP ya Bournemouth, yamuzeemu n'amugamba nti if you didn't watch football you would assume this is Chelsea's back three. Kati ye kye yakoze yaleese ba forward ba sorry, yaleese ba forward ba Chelsea, Pedro Neto, then Enzo Fernandez, oba bamidi ba Chelsea. In fact yabaleese n'abateekawo, n'ateekawo Pedro Neto, n'ateekawo Enzo Fernandez ne Cole Palmer. Pedro Neto yafunye red card Enzo Fernandez n'afuna yellow, Cole Palmer n'afuna yellow. Kana agamba munange naawe nno oba okyagamba ebyo abatalabye mpira bayinza olowooza bano be ba defender ba team ya Chelsea. Olw'ensonga ziyero baziyodde nga ne yafunye red card naye kwali mu line efaananako bweto. It was such a very beautiful game and if you didn't watch it ebyo bibyo si byange. Kale mukadde kamu nga tumaliriza, mwana mulenzi Jokares yalondeddwa nga Arsenal Player of the Month owa January, era ekirabo kye olunaku olwaleero bakimukwasiza. Yes, mwana mulenzi Victor Jokares yaweereddwa ekirabo ekyo ekyokubeera nti ye muzannyi wa Arsenal asinze okuba nga akyanga akapiira mwezi gwa January. Yes, so February tujja kuba nga tulindirira okulaba ani anaatwala accolade eyo. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange, agaliwo gwe mukutu kwe tuli, mwebale nnyo abalaba YouTube channel eno eyagaliwo. Nabagamba nti nja kubatumirangako, yes nja kubatumirangako, balera ate naabatumira ku ki. Siina video gye nabadde nkoze oba gye nasembyeyo okukola eya the night shift, but shows zino buli mukama lwaba ayagadde zibeerawo, sijja kubawa budde, but mujja zirabanga nga zipopping up here and there, but we plan to do it regularly. Yes, kali teka bubaka mu video enaddako nja kubanga nkutumirako ku YouTube channel eno eyagaliwo. Mwebale nnyo abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange YouTube channel agaliwo. Thank you so much. Beere bulungi, mukama agirenga abakuuma mweraba. Thank you. Mwebale.